Oluvannyuma lw'okuwangula ttiimu ya Ethiopia ggoolo 3 ku bwereere olunaku lwa jjo, bannayuganda baafunye essuubi nti ttiimu y'eggwanga esobola okuwangula Ghana e Namboole. Okwo bw'ossaako ekya ttiimu okuwangulira waggulu ng'esambisizza abazannyi abato ne Mike Sserumaga eyali yasuulibwa, kiwa ekifaananyi nti omutendesi Micho alina okukola enkyukakyuka mu ttiimu gy'abadde asambisa bw'anaaba yeetaaga obuwanguzi ku Ghana. Coach kyensuubira kyayagala okukola, ayagala kwongera okuteeka mu kye tuyita new life mu ttiimu, afuneyo ku ideas endala, afuneyo ku different kind of players ab'enjawulo okusinziira badde tuyina omupiira kubanga tuyina ogugoba wano, so coach alina okuba nga ali attack minded, okulowooza ku kulumba ate nga tetuteebeddwa. Omusambi Yunus Sentamu yasobodde okuteeba ggoolo ekyalese abamu ku bawagizi nga beebuuza ku lwaki Micho abadde aludde okumusambisa mu ttiimu enkulu wadde nga yalagadda nti asobola. Coach kati ndowooza yakakasizza oluvannyuma lw'okumulaba ku continent mu Champions League ng'azannyira ttiimu ye paka ku final, akakasizza nti kati asobola okuzannya, asobola okwetika weight, asobola okuzannya ng'ekisaawe kijjudde kuba byabaddemu. Nze ndowooza omukisa kati akkiriza coach nti Yunus Sentamu asaana omukisa ogwo. Nsuubira ne Togo yali ajja kuzannya naye n'amala n'alwala. Omusambi omulala eyalaze omutindo ye muwuutanyi Mike Sserumaga abadde amaze ekiseera nga takyayitibwa ku ttiimu y'eggwanga. Emu ku nsonga ezaali zaasuuza Sserumaga ey'obutagondera amateeka ga ttiimu ng'eri mu nkambi. Abazannyi ng'aba Mike Sserumaga batulema okumanejinga, naye nga ye si muvubuka nti talina discipline, naye bw'oba tomumanejinze bulungi nga tomugayidinze avaamu emize egitandibadde mirungi. Uganda yeetaaga okuwangula Ghana ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Namboole, ate ewangule Guinea omwayo ku lw'okusatu lwa ssabbiiti ejja olwo eyitewo okugenda mu za Africa. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.